Omukkiriza omulokole nawe oyinza nga ndi mu depression. Toyina asitula migugu. Zaburi 5:5 nyiri 2:2. Psalms 55 verse 22. Sogeranga kiti. Goyinza olowooza olina ebikusoomoza naye nnyina ebinsoomoza ate si byogera. Abantu balowooza nti njogera nnyo, njogera binaakuyamba. Nnyina ebinsoomoza. Nnyina ebinsoomoza. Tomanyi kye kitegeeza ng'embwa ekubanja Pentagon nga teletanga wadde ekikumi. Ogamba nti nvumye. Ndi mu Bayibuli. Kankulage wano mu Befeso. Ndi mu Bayibuli ekigambo mbwa kya Bayibuli. Befeso Bafilipi esula 3 Bayibuli etugamba bweti. Uliriza. Ebisigaddeyo baganda bange musanyukirenga mu Mukama waffe. Wabweru wa Mukama waffe teri ssanyu. Read with me. Philippians chapter 3 ntandise olusooka. Ebisigaddeyo baganda bange. Kitegeeza nange natera okumaliza service ya leero kasangulire ebisigaddeyo. Musanyukirenga mu Mukama waffe. Okuba wandiikira ebimu tekunkoyanze nga nange okubabulira ebimu bwe kutankoya. Naye kuleeta mirembe gye muli. Wulira olunyiri olwokubiri otegere gye nzija ekigambo. Tembwa zibuuza sente za Pentagon nga ziringa ng'ezaali zisonze. Teri mbwa esonda. Naye wulira Bayibuli bw'egamba. Mwekuumenga embwa. Kiri mu Bayibuli yo. Soma olabe. Mwekuumenga embwa. Tebagamba zino ezitambula ku kazo. Boogera zino eziri ku social media. Nasoma Bayibuli era ngyebaliza Katonda. Buli ekinnumba kibaako olunyiri olukikuba. Kebera Bayibuli yolowooza nti nze mbiwandiise namu. Olina ebikusoomoza naye nyina ebinsoomooza. Oba olina obulumi bw'oyitamu ng'embwa ziboggola. Olulabyo olunyiriri.